Babi Television Uganda webali kubanga otambulira munaffe of course ena gy'osinzira okubanga otugoberera songa ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako of course awatali kuwekwasa nsonga yonna. Olunaku olwaleero bingi nnyo bye nkuleetedde mu vidiyo eno bitasaanye kubanga osubwa wabula ngenda kuba nkuwa eddoboozi lino osooka oliwulire n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo twogere ku ebyo by'ogenda okuwulira mu ddoboozi lino. Eddoboozi lino lya muntu omu gwe ngenda okubanga nkugamba mu maaso gokkawo katono nnyo naye sooka oliwulirize n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo tweyongere okubanga omulamwa gwa vidiyo eno kwe gutambulira. Sooka tufune akatambi kano okawuliriza bulungi nnyo n'oluvannyuma nkubuulire ki ekiriwo essaawa zino zennyini w'olabidde vidiyo eno ku Babi Television Uganda. Katufune akatambi kano n'oluvannyuma tukomawo. Ezeddako egenda kwetaagamu okuwuliziganya, egenda kwetaagamu discipline. Era omuntu yenna ali wano nga tawuliziganya n'abatabaazi bamukulembera abasi waffe, muwuliziganye, temulumaŋŋana, temuyombagana, muwulire bakomanda bammwe egy'okutabaala obulungi. Era n'eddoboozi muwuliziganye mubawabule ne bakoze ensobi. Kizibu nnyo okukkiriza nti ye yavaamu ebigambo ebyo by'owulidde ebiseera biri ng'akyalimu ensa oba ng'akyali ku mulamwa. Yategeezanga abakulembeze bwe balina okukwataganyiza wamu emirimu egy'okubanga bakulemberamu abantu mu mirimu gye bateekeddwa okuba nga bakola ng'abakulembeze, era muntu n'omu n'akunga abantu basobole okuba nga bawuliziganya n'abo abaabalonda, nga kw'ossa n'okuwuliriza ennyo n'okukkiriza okuwabulwa okuva eri abakulembeze ababasingako eddaala. Ekikwasa ennaku ey'amaanyi nti ate Mpuuga yatakkiriza nsobi ze yakoze oba ze yakola emabegako kaawo, olw'ensonga nti yasooka n'azikkiriza ssente okusinziira ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu buli yavaayo n'atunnyonnyola, wabula we yagenda ku CBS n'ategeeza nga ssente zino we zitannaba kubanga zimuweebwa, wabula okusinziira ku ba operatives abakola ne gavumenti bagamba nti ssente zino Mpuuga yazifuna. Kati ne twebuuza ekituufu kye kiriwa? Takkiriza kuwabulwa nti yakwatiddwa ng'alya ensimbi z'omuwi w'omusolo oba kye twandiyise okweyagaliza n'okulya enguzi mu bannayuganda abaamulonda. Nyongera okubajjukiza nti ssente ya Museveni teriiko agiggyayo misana n'etakwambula. Teri alya ssente ya Museveni n'etamwambula. Mpuuga weeyambudde ekitiibwa rather kye wabadde olina mu bantu bannamasaka bonna bakugobye. Njogereko katono nnyo ku bya ofiisi y'e Masaka eno yalabiddwako ku social media, era nga kigambibwa mbu Balaam ne Abedi Bwanika be bakoze akavuvuŋŋano kano ak'okubanga bayingiza NRM mu ofiisi z'ekibiina kya National Unity Platform awali mu bitundu by'e Masaka. Naye gennaakafunawo galaga nti ofiisi zino ekyamazima si za kibiina kya National Unity Platform, era nga bino ebintu babitaddewo buteesi kusobola kuzibikira nsonga z'amawulire ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, kubanga tubazoganya nga wekimanyi nti Honorable Joel Ssennyonyi abataddeko wali omuliro, ayagala Speaker Anita Among annyonnyole wa gy'ateeka ssente z'omuwi w'omusolo, era ezo akawunti eziriyo ezo ezitalina bantu bali mu bifo by'agamba nti yasasula bali luddawa, era ssente ezo bw'aziteeka ku akawunti ziragawa. Kyekibuuzo ekiri mu ddiiro, y'ensonga lwaki baleta diversions bwe ziti, wabula tulinako ebigambo bye twafunye okuva ewa Abedi Bwanika ku nsonga eno, era Abedi Bwanika alina ebibuuzo by'abuuzizza nga kw'ossa
n'ebigambo bye tugenda okubanga tuwulira maasoko kaawo katono nnyo, naye katusooke tuwulire ebigambo bya Honorable Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition, ku nsonga ya Mathias Mpuuga Nsamba. Of course n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo katono nnyo tweyongereyo n'oluvannyuma tufundikire, but now kasooke tufune eddoboozi lya Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi, tukomawo. Tugamba nti buli gwe tunaafunako bwino obujulizi tujja kukola ekyo kirina okukolebwa, era muze mutulaba mu nsonga y'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga kubanga bwino twamufuna era naye nakkiriza. Tugamba kino kikyamu, aye tuleke okukibikirira nti ate kaakati tumanya abavuma kabaka naki twebuzabuza abantu bakubuuza ku ssente twekweka mu Bwakabaka. Kabaka talina gwe yatumaku masente ya mumusolo buli munnayuganda yeetaaza okumanya essente ze bannayuganda bamuwadde za bukozi bwaki, bwe babeera nga kaabadde kasiimo ki kye yakola ekimuweesa akasiimo. Wabula mu kuvaayo okwennyonnyolako ye Mpuuga atutegeezanga bwe yafuna akasiimo kano era atunnyonnyole ki kye yakola ekyamanya kimuweesa akasiimo k'obukadde 5 nga bannayuganda omuntu wa wansi ali eyo wansi aboyaana nga nnonya n'ekyokulya takiraba, wabula ng'omuntu omu wekkusizza n'obukadde 5 otwale abewuwo balye. Kale sigenda kubanga nsukka